Omwana kona Segirinya. Yuko sino kweke. Ana yanga. Derek Juko. Tulisi Nyerere. Butale si Nyerere. Benda kata dinga to manchi shabadi. Aje kikira shabadi. Aida yakawuli dai yamko. Abantu bisinga obungi mu kyalo. Mama wano omutamanyati mawuli. Waliwemba. Tewali hapa. Kano kayanga. Mbadde mboye waffe gye giri kaakati weebe kuva sebe. Sebo. Tusaba kwogerako naawe. Kiki? Nisuka omufunyi. Ofunyewo. Yewa. Tuwale Segirinya tafunyemu. Ngada kujja mutiyani batekundira. Mugaga ronda. Jango yokekeri. Yakora kimwaga. Oyo kede bulu. Kyokala omugambo. Nze Mawanda Juma nga nze ssentebe ow'ekyalo kino ekya Butale Seero nga kiri mu Masaka City. Lwaliro obudde bubadde bukya ne tufuna amawulire ag'enkyukwe olw'okufa kwa mutuuze munnaffe Segirinya Muhammadi, ate nga nze ng'omuntu abadde muganda wange, abadde mukwano gwange nnyo kubanga nasomako naye mu kiraasi emu Kaddugala ku primary school. Naye ate kyassanyu nnyo mu kaseera kano nti ate tufunye amawulire ag'essanyu nti mukwano gwaffe tannaba kufa. Naye ffe ng'ekyalo bwe tufunye amawulire ate netufuna ku mikutu gy'amawulire egisinga obungi nga tegyesigika, tubadde tumaliriza okukakasa nti Segirinya alabika avudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye twebaza Omukama Katonda olw'obulamu bwa Segirinya ne byamukozesezza, kuba tubadde tumwenyumirizaamu mu kyalo kyaffe ng'omuntu ateerabiranga kyalo gye yava era ng'omuntu ateerabira bantu be. Abadde mukozi nnyo ng'ayambako abaana batalina mwasirizi, ayambako bannamwandu mu nnaku enkulu bwe zituuka Yidi oba Christmas ng'ayina amatu g'abakola ki g'abaleetera abaana abatalina mwasirizi abawe ebitabo ne kalaamu. Kale Segirinya tumwenyumirizaamu nnyo ng'ekyalo. Ayambira wamu nnyo amasinzizo ng'emizikiti wadde Segirinya asiramuka bukulu naye teyeerabiranga makaleziya. Era bwe wabaawo bwetaavu mu kereziya ng'awo Segirinya obadde owulira nti ayinako kyakola ki kyayambira awamu n'emizikiti. Kale tuba tumusaaliddwa nnyo naye tusaba Mukama Katonda nga bw'akyakkiriza nti Segirinya akyali mulamu amwongereyoko ku bulamu ate amukozese ebyo batutasuubira nti asobola obbikola. Tusaba Mukama Katonda amukuumira obulamu obulungi naffe gye tuli eno mu kyalo, naye nga abannakyo tuba tutandise okukungubaga era nga bumanyi ffe tulina ennono yaffe. Omuntu bw'afa oba bw'afiirwa twekolamu omulimu ne tukungubagira wamu ne tutema emmere eyambako mu kuziika. Kale ffe tubadde tutandikiddewo omulimu ogwo, naye tusaba Mukama Katonda akyakuumye Segirinya kyamwadde obulamu ate abumwazikira eddala bumuweera eddala. Twasomanga naye Kaddugala wali era neyeyongerayo namuvugako ne ku bodaboda e Kawempe yiri piki yange nze namuvugako naye nali simumanyi naŋŋamba ye nga mmanyi. Nyamuntu wafuira tuba tulina omwetaaga ennyo ng'omuntu ng'abaali nga mulamu kubanga era alina okubeera nga omuntu omulala ng'alina otuyamba obuntu mu bulamu
kitukosa bubi kubanga kibeera tukikyetaagira ddala kufa tukwetagirira mu nsi muno tuba tukweraliikirira ng'okufa kwogamba nti omuntu yafudde kiba kikuba omuntu enkiko kyamaanyi nnyo ne kati bagamba nti ate yafudde ate yamulamu kati awo kyetanaba kumanya kituufu ate tewali simu eddayo nti ebuuze nti ekakase nti oba kituufu omuntu mulamu oba si mulamu kikituufu kyebuuza naffe ngaaba banange Ssegirinnya obulamu bwa Ssegirinnya bwonna okuva mu buto nze nkuze naye naye nga Ssegirinnya talina tabbu era nga bwe twaga nti yasomera Kaddugala awo siniya n'agendako embirize wa Ssengawe naye n'asomerayo n'agenda e Kampala n'atandika ebyobufuzi byammwe waffe tubeera eno mu kyalo nga bwe mutulaba ffe ne Kampala abamu tumala emyaka 5 nga tukoze ki naye tetumulirangako obuzibu bwonna nti oba alwana oba akoze mpozi ebya politics ebyo nga bwe bibeera teri kyamaanyi nnyo kyetumanyi ku Ssegirinnya mpozi twakula naye nga bwe nabagambye okuva mu buto kuba nze nyinza kuba musingako obusinzi oba mwaka oba ebiri yava wano nga mwana muto ng'alinga nga myaka 14 15 awo n'agenda myaka nga 14 n'agenda eyo Ssengawe embiriizi ze nabagambye n'asomerayo n'amala oba siniyafu n'atuuka dda e Kampala nga Ssengawe ndowooza akoze ekyamaze n'agenda zeyasomera eyo n'akula Richard abadde akola ki abadde ajjeni naye nga ajjayo biseera abantu bafudde ajja kuteeka najja n'atulabako n'atambula n'agenda ate bwe byazzeemu nti ate yaziriseeko ate tannaba kufa ate abantu netuddamu tetubabikira buto kati ate era tulina okuddamu babikira nti kati afiiridde ddala kubanga era omuntu kati otuuka omuntu n'omugamba nti Ssegirinnya yafudde omubaka wa Kawempe ne bagamba nti batugambye tannafa n'amawulire ag'omulala n'atugawulidde ne gagamba tannafa kola ki kufiira ddala nti naye nze ne bagamba nti bane bankubidde essimu okuvaani ku baganda be bennyini kuba nze njogera ne maama we njogera ne baganda be bonna bwe tukuze wano nga bwe tuzannya kaka abadde obbi w'essomero lya Kaddugala Secondary School nga yasomera ku Kaddugala Secondary School okuva mu 1999 paka 2003 first term we yava nga ayingirira ekibiina ekyokuna n'agenda e Kampala okwongera ku misomo gye. Board of Governors PTA abasomesa n'abayizi okutwalira awamu tuweereza okusaasira kwaffe eri bakadde ba Honorable Ssegirinnya mikwano gye abafamire n'abantu bonna babadde akiikirira n'abo babadde ayambyeko Allah bamusobozesezza okuyambako mu bulamu bwe. Ffe ng'essomero tufiiriddwa olw'ensonga nti abantu bwe bati bwe baba mu bifo bye baddemu tuba nga tuli basanyufu olw'ensonga amasomero genyumiriza mu bifaananyi eby'abantu bwe batyo n'abayizi bangi bwe bawulira nti abantu nga Honorable Ssegirinnya yaliko e Kaddugala oba oli abo baali badde bafuna amaanyi ageeyongera okusoma